ekyakuleetera okupulastika brand yo n'omukyalo oyo nga mupya mu industry n'ekirala omukyalo oyo strategy kiddala ze yaleese n'ogamba ekibuuzo kyakabi nnyo nti masika ye ndowooza ng'omuntu ebikolwa bye bigenda okukolaki okulaga kati nze ebikolwa bye mbimanyi kubanga ensi yo tenakolaki tenabimanya naye kati nze mbimanyi kyobulaba ndi wano neeranise bulungi nti nno ndi sure ndi conksure bintu bimu n'abazungu nti si byabaddugavu bokka kubanga abaddugavu baagatta dda amawanga amagatte abiri baagatta bafune eggwanga limu lisobola okumala gimumimi wano so kati nze ndi well convinced nti tulina ekintu ekiddaka kyale tulina bingi tetugenda kuba mu kamera okuyita buli lunaku tugenda kuba tukikulaga mu bikolwa oba ku social media yange nti base manager yoni abasinga tubadde tukola ffenna abasinga nga Magic Town yekwasaganya management actually kangambe powering okubanga ebintu byonna bitambula kati this wano change eriwo nti management running omuyimbi kati ye supervising buli kimu nti yeteekamu ennusu obwetagisa nti buli management ebaddewo yabantu okubanga bamanaginga offices ezo ezibeeramu okitegeera ezibenga bonoga nti radio tv weeri oba radio station esobola okubanga eri awo tekola nga tewali bagimanikola ki bagimanaginga so waliwo okubanga ekola nga nanyino yennyini yagikola ki yagiteekamu so kati kikyuse okubanga management eteekamu kyobola nti ogenda kubolaba ebintu nga bijja nga mubyagala mubikole ki bijja oba mubisuubira oba bukina okubanga bitu kikola mu time yakyo mu budde bwakyo obutuufu Zabafana kakasa oyinamu omutima gwenkenyera osobola otya nogaa tojja sayini osobola okwekuba waliwo akulemesa osobola okwekuba taata